Maama nga yali mukazi munnaddiini nawe kusoma buli Sande. Kali bw'ati Lydia n'abeera nti nakujja mu maka amannaddiini. Kuyimba okwawo katwayimbanga bwatyo Lydia. So ne n'atijja ku nze nange nali mukazi nyingi. N'abeera nti yakulira mu kintu nakati ndowooza mulaba mukazi mwambazi naye nze tunyina era we yavumukiranga nga twambala wamu Maama era ojja kwambala kino genga kyagala yali enyugira buli kimu kati Lydia n'abeera nga yalinga ali mu ssomero leero mbiraba ne ŋŋamba bannange Kagame ekiteezaala tekiyala kati ndaba Lydia byakola bye byange ebyo mbadde ekola mu myaka gyange egy'obuvubuka. Those early days were filled with innocence and joy, but little did she know they were also laying the foundation for her future as an artist. As she grew older, her love for music only deepened. She found herself drawn to the live bands playing in clubs and hotels, mesmerized by the energy and emotion they brought to the stage. She knew then that she wanted to be a part of that world, to share her voice and her passion with others. But it wasn't easy. She faced countless challenges along the way, but she never gave up. She kept pushing forward, fueled by her love for music.